Okwaniriza nnyo mu programu yaffe Kooti y'amaka wano ku Star FM kyana musanvu katonyeze 5 ate ne ku Star TV awamu ne programu zaffe eza YouTube. Osiibye otya mukwano gwange alaba Star TV olunaku olwaleero atulaba ku YouTube. Obulamu buli butya? Kasuubire nti nno oli bulungi. Alina obuzibu obuteebereka nkusaasidde nnyo. Alwazizza saba Mukama Katonda akusuuse so nga afiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala. Olwaleero ndi wala ndi eno Kinoni ekyalo bakiyita Nkalwe gye nsobodde okujja olwaleero era nga tuyingira oluggya olwa taata wa Ddaani. Tulina abakulu be tusanze wano ndowooza bo tebaagala tuyingire kuba wano w'oyitira ddala n'otuuka ewaka. Nsanafu ziri wano mpitirivu ddala naye mutusabire zireme kutuluma tuziyitemu bulungi ddala ate tweyongereyo gye tulaga ensonga zaayo si nnungi wadde n'akamu ng'era bw'ogenda okuziwulira tekuli kisanyusa naye twabimanyira. Mukama Katonda atusaasire tuleme kuba nga tutambulidde bwereere be tugenda okusangayo ate tubawe essanyu. Olumu tebiba byangu naye olumu wadde bibeera bizibu era olumu tubiwangula. Weeteeketeeke maliriza by'okola tulokalire tweyongereyo mu maaso ne programu yaffe Kooti y'amaka. Twebaza bannaffe aba Mulongo Gavumenti mwebale nnyo kututeekamu kasente ka transport n'amafuta nga basangibwa ku Sasa Arcade. Ne neebaza mikwano gyange aba Shenta Beauty World mwebale Saloon mwebale ka make-up ate mwebale enviiri. Ensanafu kyekyo naye tujja kuzigumira mpola mpola. Star TV kwoli programu Kooti y'amaka Omulongo Babirye Sarah ngemanya gange. Nyongera okukwaniriza mu programu yaffe Kooti y'amaka wano ku Star TV ate ne ku YouTube. Olwaleero ndi mu maka agamu ku kyalo ekimu. Omukyalo ono si mupya bamuyita Mama Ddaani. Mama Ddaani weyongereko wali katono. Tonina na kunsiga COVID. Oyina kubeera awo. Twamulabako ku Star TV era agenda kuba nga atunnyonnyola nange okubannyonnyola ensonga lwaki ensituse ne ngamba nti katujje Kinoni tulaba ate ekigenda mu maaso awaka wennyini. Maama oli otya? Kyendi maama. Luli nali nsanyuse nga baŋŋambye nti enjawulo weeri. Ogenda kunziriramuko katono emabega kubanga tuba n'abalabi abapya abataalaba pulogulaamu nkadde. Wantuukirira nga nsonga kyekutawaanya. Maama natuuka ku kizibu bwe kiti. Sorry. Maama wange omuto yankola ekintu. Nafuna olubuto n'alusibira ku mugongo. Naguno gujwa luto lwalema okuzaalibwa. Ate saakoma ku ekyo neefuna ebintu gumbula nga bibeera binjogerera ku mutwe nga bibeera bimpisa bubi nnyo. Bwe mbeera awo bimmalamu amaanyi ne mbeera nga sisobola kulya ne bwe kuba kwebaka mba ndi awo ekiro nga ndaba emisota ndaba kkapa. Ebintu ebyo obadde obiraba maaso ku maaso oba obadde obiroota nva mu kirooto nga ndaba kkapa nga ndaba embwa nga ndaba emisota egya buli kika eminene n'emitono. Oli ku Star TV programu Kooti y'amaka. Obujjanjabi bwe bwatandika ki ekyaliwo? Kati bwe balina gye bantwalako ewamu ne ndabika nti nga nzijanjabiddwa. Nze wentandikidde anti wali wabaddewo ensanafu wazitegeddeko? Ensanafu nazirabye. Bannange bulijjo zibaawo? Nedda zaatandise lunaku lwa ggulo. Nga zimanyi nti nzija? Kirabika kubanga naawe omukazi wonna zaabaddewo nga mpitirivu. Nga luzirowooza sijja ziyitako ku kusala kujja eno? Simanyi. Nze nziyiseeko muzigambe nti nze sizitya. Zijja genda. Mama Ddaani bwe twagenda gye twejjanjabira ki ekyaliwo njagala otubuulire ku njawulo naki? Kale enjawulo nali ngifunye bulungi
era nga nsobola n'okukwata ku nkumbi eri gye nali nagezesa obulamu bwange ne nnima ekintundu nga kineneko ku lunaku olumu. Ne dokita wange n'aŋŋamba nti kirungi nnyo ky'okoze. Kasooka nzijanjaba abalwadde mbadde sikirabangako. Oli najja mu mulongo mujjanjaba kyokka n'amulimira ne ku lubimbi. Era nalima. Era baaliwo abalwadde bannange ne beewuunya nnyo ne bagamba nti omuntu gwe baaleeta nga tasobola kubaako kye yeekolera. Naye okulaba nti kati akutte ku nkumbi. Wamma ne mbeerayo nga ndi bulungi. Naye olunaku lwe bagamba nti nsiibulayo nzijeko ewange ndabe ku b'ewaka. Najja ndi mulamu. Naye olwatuuka ku mulyango bwe nti birina obubaka obugamba nti binnyaniriza ku mulyango. Binnindira ku mulyango mpewo obuwewo byo tibyasimbibwa bijjira mu mpewo. Kati bannange ndowooza oba Oluganda luga nti nsobereddwa eka ne mu kibira. Kubanga ku kiseera kino nali ndaba nti mponye era ngenda kuba mulamu nsumulukuke. Naye baagezaako nga bwe kisoboka kikyagaanya ekintu. Era ekintu kikyandimu mu lubuto. Bwe kiba kyagadde kinkozesa nga bwe kyagala. Mukama nsaasi. Oli ku Star TV program Kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange. Nyongera okubuuzaako mukwano gwange yonna gy'osinziira okulaba Star FM, Star TV. Nyongera okutegeeza nti program zaffe zibeera ku Star Radio 97.5 96.9 Minnya y'eggwanga okuva ku Monday paka Lwakutaano. Okuva ku ssaawa 7 paka ssaawa 9 buli lunaku. Tezibaamu ssanyu wadde n'akamu wensituukidde okujja wano nga embeera si nnungi olujja lwonna kyenkana lulwadde. Nti omukyalo ono twali tufunye essanyu okujjanjaba kwe kwayanguwa mangu era kwali kulungi era twasanyuka nga tulaba buli kimu kitereereddewo, naye ate embeera neddamu netabukira ddala amangu ddala nga yakakomawo awaka wano. Baŋŋambye nti twasanga taata ate naye olumbe lumukutte. Era bwe kiri. Ku kiseera kino kyamutugumbula naye nga kiringanga nga bwe kitugumbula nze. Naye lwakuba ye tekyayogera nga nze bwe kyogera, naye nze buli lwe kirinnya ku mutwe kyagala bulamu bwange. Tekirina kirala baakigamba nti lwaki toddayo gye wava. Ne kirimbalimba yali anzijanjaba nti ngenda kuddayo. Naye ku kiseera kino tekyaddayo. Bwe nakomawo wano kyanyambala buto. Kinnuma nga bwe kyagala. Kikuluma kitya nnyonnyola kwatali ku programu yasooka. Sawa eno mu magulu mpulira kinnuma. Mu lubuto kinnuma, mu mugongo sobola bwe zitawera ssaawa 6 siva mu nnyumba. Bwe zitawera 6 siva mu nju wabula n'embeerawo ng'ekifaananyi. Yandibadde akolerera abaana bo. Yandibadde alima. Ewange wonna waafa. Abasekerezi baseka. Yesi byangu. Nga njogereddwako ekirungi n'ekibi Mukama. Star TV program Kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange. Nsaba tufune ku taata ate naye atubuulire embeera nga bweri. Dani sooka ojje. Dani munnange yali mukwano gwange e Kampala. Yatuukirira nga azze tuzimbe n'ajja n'aŋŋamba maama nzize okuzimba naye nange okuzimbirako maama maato naye nange olujja lwewaffe si lulungi. Twawulira ennaku ffenna nga bwe twaliwo bwetyo ne tusalawo okusitukiramu ku nsonga. Naye byonna bijja kuba nga bisoboka, naye obuzibu bwe nnyina abawuliriza bange financially tetuli bulungi mu kooti y'amaka. Kati waliwo omukyala gwe twajjanjabye. Dani wabadde ku radio ennaku ezo. Omukyala gwe twabadde tukazizaako wa pampa. Gwe okimanyi nti omukyala gwe bajja ku byuma atambula. Muwe Dani omuzindaalo. Ne pampa badde okola ki? Badde nkuwulira ng'onoonyeza pampa, banoonyeze pampa 2, yaganye okusimbula, yaganye okusituka,
embeera gyali musi nnungi naye nenasembeyo okuwulira ekigambo ekyessanyu ngamba yatandise okwekyusa yatandise okusituka kale nage nempulya nga bulamu bwonna bwenyumizaamu butereevu. maama mulongo webale nnyo bale ddala omutima omulungi naye bba ekyatuyambye bagagga bwe bagati wabaddewo nga bajjanjaba maama wabawo kye bagamba muleeteeyo kinera bulijjo okubiranze twagala kino olumu n'okuba nga sikola ki naye kati bo omukisa gwe babadde nagwo kira buli kye babasaba bakireeterawo muleete kino olumbe lwagala kino olumbe lugamba kino tugende egindi tugende tulusimbule nga basitukirawo kituufu maama naye kati nze baŋŋamba nti olumbe lw'omukyalo ono omwami yamujjanjaba alina okutuukako wano kituufu maama nakugamba nti ddaani tawali ssente kituufu maama mbeera ki kati gye muyitamu naye nze kasooke nzireko emabega embeera gye tuvudde ne maama ne muzeeyi nze naliwo nga tutwala maama ew'oddokita amujjanjaba taata be yawasa maama ono byonna nga binnyonnyola mu bulumi babinnyonnyola eri butereevu taata bye yapiikinga maama yasooka kubeera eri wa jjajja jjajja yali alina abakazi babiri oli nga ali sayidi bw'otayogera kati najja ne bamujja ne bamukyusa ne bamuteeka eri ewa taata gy'abeera ddala jjajja n'abeerayo kati omukazi omuto gwe yawasa n'amukola ebintu bingi aba step mother wa maama wo si bwe kiri maama omuto kati n'amugamba noola tozaalanga mwana yenna era yamugambye nakugaana wafuna maama obuzibu mu kufuna embuto z'abaana yali tayagala ozaale naye kaakati era akyogera nti sitayagala nzaale naye neewagula n'enzaala abaana babiri abaasooka abadda ku nze baafa maama ogambi bameka? 3 wafiirwa abaana 3 era ng'ogezaako okuzaala baafa kati ne bamugaana lendako ddaani babeera bakoze batya? baba bakuzeekuzeemu nga bali mu myaka 2 gumu kitundu ne bafa. Abaana bomwe abaziikawa? Omu namuziika waffe mulala namuziika eri gye muzaala ewaka. Tugende mu maaso. Kati bwe bamugaana okuzaala n'atuuka ekiseera najja n'afumbira omutaata kuba sitole nabiwulya bulungi byonna nabibyogera ate ejjukira gwe wali tobimanyi. Kati n'atuuka namugamba ate omusajja najja n'amuwasa sajja najja n'amuwasa amuwasa atya ngenda bakolako tebagenda n'omwana yenna alibeera mu famire bawakika bagenda kukirozaako naye ate ono gwe musingi ye pointi nagamba we nali amanyi ne ganzigwamu nenyamira ne ngaba naye ensi eno omuntu nakwetikire yali badde yakwetikira akaso nakwetikira ekitereke kifaananga kino n'ogenda okulaba amakomera bakuwayiriza ati kubanga okuva ku kuzaalibwakwo kwegamba watandika okulogebwa okuva mu lubuto kituufu kyobula mbagamba nti ebintu ebimu binnemerera n'ensituka n'entambula bannaye tebiba bya lunaku lumu. Kati ndi ku mukyala nsinga obukulu nga n'abaana kyenkana twenkana ng'olumba olwo lwatandika nange sinnaba kuzaalibwa. Kati oŋŋamba otya nti olwo olumbe nze lugenda kunnyanguyira okufulumya mu lunaku olumu. Kyobula tujjanjaba n'otuuka n'olemwa ne tukituuka ne kidda ne kituuka ne kikola kitya ne bigamba bitya. Ate yo sitole temwaginyumiza ddaani sigimanyi nako. Mama mulongo byalinya ku mutwe gwo. Byali ku mutwe binaga byogera. Kati ate jjukira taata nga ye adi talina kyamanyi. Accident ya taata alina accident zazaafuna ku ground olusi zamujjamuko n'amannyo. Anti naye aba talina kyamanyi kuba nammwe mubadde temumanyi lumbe gye luva. Kati zamujjamu amannyo taata afuna ebizibu emirimu gyakola tebamusasula gyakola bamuwaayiriza gyakola afuna ebizibu buli mbeera yonna nga gyekola ki ejje mutuukako naye nze ate mukunzaala baafuna ebizibu nnyo okunkuza okuntuusa wano kubanga nakalambalako okwo omwezi mulamba nga taddangulu ng'abadde ki yalwala measles naye nga yafa nga takyategereka nga banga era singa nali ndi mu ddwaliro naye byali biseera nga si bya kitanda nali waka naye nga bagamba nti omuntu oyo
singa si kyo omukazi yandiziise omwana yafa naye neŋŋuma ne mbeera n'omwana wange nga ntuula mu ddiiro bw'omu naye nga nkuumirira kasiwa kokka nga yafa. Tayonka, talya, tanywa, akatunnunsike. Ng'omumwa gwonna gwali gwakwata. Era namala kumutwala musawo n'amunaaza bulungi ennyo emimwa n'alyoka atandika okwasama. Taata nze bwe nagenda okukulakulamu balina ne lwe baasiŋŋaana eyo ng'abantu tekiro ku 8 nga olumbe lunkubi gye tutegedde sivuddeeyo sitebitegedde ne tuseka n'abasiŋŋaana abasizi 8 nga tugenda kyabakuza kunjijanjaba. Lumu twali mu kulima nga bwe tubeera eyo gye tulima nkoma olubuto nfa lunnuma nfa naye ne banoonyeza ku mululuza biki n'emira ne nzirawo nejja twali tulima eyo wansi wali ennimiro yaffe olumbe ne lunkwata obulago ne bukyuka ne budda emabega kuba nze we nabitegeerera okubonaabona kuba bonyeebonye nange ng'olumbe lukyuka ne lunkuba ne lukola kinendwala bagulubye nange nno mu mbeera yonna. Taata ebyo bino byonna taata tabimanyi tabitegeera era tayinza kugamba nti kino ayinza okuba nga yadde akitegeera. Ne ntuuka ne ŋŋendako e Kampala embeera n'empisa bubi nnyo n'engoya. Kati nkula nsiŋŋaana bansiba bankutte sibitegeera bampaayiza emisango sigimanyi. Banfuuyirizi olemeddwa okufa eddogo waakiri ofiire mu mikono gy'abantu abalala. Oli ne bagamba wayagadde omuwala oli nagamba okukwanira abawala ne batuuka n'okuntwala ku poliisi ne bansiba otomedde ofunye accident ez'enjawulo. Ennaku ezo wato abantu beetomera ati naawe ne bakuba lwabadde olina gundi ya bbiriŋŋanya. Maama mulongo nkubuulire ekintu ekiriwo kino nazze wakaliga neŋŋamba maama taata mulwadde ennaku 5 tafuluma mu nnyumba. Nabadde nkutta obutunda mu mayembe ga piki nga tebuzitowa ku sheero wennyini ebwayise. We nafunidde omusajja yavudde eri n'akuba omusajja n'asituka mu bbanga najja n'agwa mu yange nabadde nsitudde obutunda nga sina geetendwa ne bukka ne saagala nnyo okubuwanira bukole kibwonooneke ne bankwatiramu ne baŋŋamba mutomedde omuntu wuuyo ebituli 4 nga biri mu mutwe gwe baatomedde ne bangamba mulina okuliyiya ne mutwala mu ddwaliro ne bagamba bannaye mukole ku nsonga z'omulwadde ono. Nange sinze namutomedde ne kanneeweeyo tujjanjabe omuntu ono awone. Amaanyi ne ganzigwamu sawo nangamba njagala ssente nnyingi nnyo tomumalira budde kaba mutunge mugende mulinde abantu bano mukiryalinga omuntu ono. Ne nsirika ne nsitula ebintu ne mbitwala ginadde nno bitwala ku mutwe ne nkomawo. Sajja nangamba ne mbutuufu engeri gy'onnyonyoddemu nga tulina kizibu kyonna nyamba ompe emitwalo 2 nze nkute ove wano ogende toyina musango tusigaze ono. Olaba kye nagamba gye tunagenda twejjanjaba tuyina bye twejjako kituufu singa nali sinaba kutandikako eryo libadde terigenda kubeera kukomera butere era bali bakunse bali bagenda gitaaka ku polisi ne bagamba atogenda nakugamba tujja kujjawo mpola mpola. Abadde atalya kyamisana na kyaggulu onaalya ekyemisana. Kituufu. Abadde awayirizibwa buli lunaku banaakuwayiriza bakiri omulundi gumu mu wiiki naye nga tekigenze lumu nga bwe tukola ki nga bwe tusuubira. Kati oli otya okuva ddala twatandika okwejjanja. Kati wiiki singa 2 ndaba enjawulo ojja n'emitwalo oluusi n'ofunayo 5 n'enkiralinga amabanja b'entyo n'okujja leero wenzize tekinkosezza sigadde waka sibyo ebyaluli bye wasaba mulongo transport nga amaziga nina mazibu nnyo era bwe natuuse nasanyuse nenjija twabadde tujja ne tusingana naye akavuyo ke tujiddemu nga njja ku piki okwo twera zibadde ziyisa ne zikokota ne wansi okwagala okuntomera nga zirwana. Togenda kuddamu kufa kabenje musajja nakimugamba oba okujjako nga tewakiggumiza ogenda kuba mulamu tugenda biyitamu ne tewagenda kuba kabenje era bw'oba ozzayo yongera n'okimukola ki n'okimugamba nti muzeeyi ntambulira mu bidduka naye banneegezaagezaamu nnyo n'olugoye lwonna oluyinza okubaawo ng'olabye waliwo akavuyo ku kkubo tulina kye tulukolerako ne tugema ebyo byonna bibadde byagala okukola ki. Kati nenwana era nabye nga ntuuse wano kubanga twatuuse ne muluka era twatufunye accident wa bodaboda yayingidde mu tulera nendeekaana ne mutaasa n'agikuba eri mu musenyu wawutoya n'asiba n'aseka ne tuluyitako era twatuuse bulungi wano nga twali nnyo obuzibu bwonna naye ebizibu bye tuyitamu wano bingi. Njagala nkubuulire mazima wano tewali ssanyu tewali nkolagana tewali nkwatagana ndaneegi buli buntu yenna ali bibi ali aido. Omanyi aido kwegamba obeera ng'omuntu alina omugwira kwegamba n'otuuka mu nnyumba ng'ewunya
olebeeka ennyumba ewunya nobeera muntu nga gwoli naye awunya ng'awunya we wano kubanga buli omu addamu bibye buli omu addamu kikye onookuza otya abaana nga buli kimu kyonna oli yaleeta amalogo n'otuuka n'okubunoonya emitwalo 3 ng'olaba okolerera nsi maama mulongo n'otuuka okulaba nga otuuse waka naye nga oyagala kukyala wammwe ne n'otuuka ng'olinga lonsa ng'okolerera bwerere n'otuuka nga balanga bekifaananyi naye nga wakeera ku makya n'ozaala abaana oli n'atuuka okugenda okwetikka ekintu kyenaga akangenda ebonyebonye famire ya gundi eyali kutte sente n'anywamu wakiri butono agula amazzi baatikira maama kiterekera ensibuko eri ku joint eri kwono taata okubonaabona musajja muyunzi ayunga abantu ne babona naye kali wonna buli oleeta wano omuntu okumuyunga empalana ejja mpalana awo tebayunga biki osinga n'obusolosolo buntuntu oyunga tudduka ng'agenda baazimba waazimbye ogenda okulaba ng'avudde ku sayiti agudde baatuuka gy'avudde ogenda okulaba wabadde akoze sayiti gy'abadde azimbyeko pulaani mulungi muzimbi mulungi naye no ffe twagyezimbye ate baka ffe twazeekubira naye n'ennyumba yennyini egyolaba etemye okuteekako amabati gavunze n'emiti giwedde oyagala bakubira mu nnyumba naye ne bwogezaako kwamba maama ono ogambe oyambe taata gw'ofuna ebizibu kyova olaba balaba bula bino banga bataliiwo mu nsi naye ng'ate weebali obeetaaga n'otuuka okubeera mu nsi nobanga eyazaalira obwereere n'otuuka okugenda okumenyekera obwereere ng'omenyekera nsi nga tebakusasula nze olaba ne benkwata 15 nenziwola omuntu ebampalana butatusasula kubonaabona taata ogulaba nga mama era bwebalaba sijja kukulimba ndi wakati waabwe ne buli omu ali bibye ekibapangula tokimanya ekibayombya tokimanya ekibayumba tukikola ki tomanya wekitandikidde kati ono baatuuka ekiseera ayinza okulaba omubi olwo nga kimwambadde babeera wano ayinza okulaba ng'omubi kimwambala ogenda okulaba ekyono kyera nze nkiwulira nokiwulira okiraba kati ate n'ekintu ekiriwo nti bwe bibeerawo batabuka ate ono baba taliiwo ayagala ono baba taliiwo awulya nga ayagala okomawo ddi mu kyalo kubanga noono bwe yafunawo enjawulo era ng'omutima gumuli waka njagala kugenda waka njagala kusanga maka gange konze engeri gy'ali mulamu agenda asanga amaka ge tujja kulabira eyo nja kujja era nzize laavu yaabwe eri wakatikati nga tewali alabika munne ate bafuna enkwatagana z'amasimu beekyanga batabuka bayombedde ku masimu beevumi nene weebuuza ebintu nga biri omunsi lwaki tubonaabona ku bintu bye tutamanyi mpaka veeraako mulimu akabaluwa kenjagala okusobamu ebigambo bitono nnyo saagalagira nti ki naye mulimu ebigambo ebinkutteko ekinyusi sigenda kukisoma naye mulimu mpa wano mulimu ebigambo ndowooza taata yagimpandikidde yange yakyama era kyemulowooza nti ngenda kugisoma ku mpewo naye mulimu ebigambo taata ye Ssentongo kati alina waagambidde nti amaziga agava mu maaso gasangulwa oba okusaasirwa bigambo bino mbadde sibimanyi n'agamba naye amaziga ag'omunda kibi amaziga ag'omunda tegasangulwa amaziga ag'omunda tewali n'omuntu n'omu agasaasira agambye amaziga ag'omunda buyinike mpozi leero mu maka gange katonda ng'ali mu ggwe mulongo naasangulwa amaziga gange ebigambo byensobola okuwandiika mu bigambo byampandiikidde naye mbiyisizaamu wali nempulira ennaku ti omuntu omulaba ng'atambula n'omulaba naye nga kafere akiyita kuwunnuuna owunnuuna buwunnuunyi otambula butambuzi ng'ogenda maama mulongo ffe tugenda tutambula ebiseera ebisinga bino ebirala nja tate nessimu ebaako kweri bino ebyekyama nja kubanga mbitereka bulungi nnyo Dani njagala ompere ku taata oyo akazindaalo TV program kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange nyongera okubuuzaako mukwano nyongera okwebaza emirimu gyonna gy'okola nyongera okusaasira alina ebizibu byonna mbagamba nti bikya bigwawo wadde olumu nga si kyangu tulabye be tuwadde ku ssanyu nga n'okulemererwa tulemereddwa ebiseera bisinga mu omulowooza omuntu ali awo ku ttaka nga mulwadde tasituka tatambula ye mulwadde nedda ate wakiri nzijanjaba oyo ali ku ttaka kuba ekimuluma mba nkimanyi kiba kitegeerekeka naye olujja olulwadde lwe luno olujja lwendimu
luno oluggya terwesimbikamu teruyimiriramu muntu nga toli mugumu. Naye Mukama jjatusaasya tujja kuluwa essanyu. N'ogamba nze nnyina abaana abange be balina okuba nga tebasobola okundetera sukaali. Ddala abaana abange ne baba nga bajja okundabako nga tebalina kye basobola kundeetera. Abaana abange bo lwaki tebalinga ab'omuntu omulala. Naye banaatereera batya ng'okuviira ddala mu lubuto nga tonnabazaala waliwo yali tayagala obazaale. Byonna tubirowoozaako. Tebiri wano wokka. Bangi abali mu mbeera bw'eti. Naye Mukama ajja tusaasira. Nsaba abawuliriza munkwatireko. Olugendo luleme kubeera lwa bwereere. Ekyokkola nkimanyi ne bano baali bakirabyeko. N'enjawulo baali bagirabyeko. Naye obuzibu ssente bwe nzigwako nga biddayo gye byatandikira. Nafuna Ddaani oyo. Ddaani ng'alinga agenda n'okugwa eddalu. Oba ebizibu byamutuuka ku bwongo nga Ddaani ayinza n'okwogera ebigambo nga tobitegeera. Ne kati Ddaani musajja. Ddaani ogezze, okimanyi nti ogezze? Baali bagambeko nti ogezze. Ddaani agezze. Ddaani n'okola ki? Anyirira. Akola ki? Yali afunye envi mu mutwe. Ng'alina envi ne mugamba mwana ng'oli wa sawaani ng'olina envi mu. Naye kati akola ki? Yaddukazizza enviiri. Anyiridde. Naye luli yali alabika bubi nnyo. So ffe tulina engeri gye twejjanjabamu kasente keekambula. Namusuubiza nangamba mulongo maama onaasituka n'ojja ewaffe nzaani. Omugamba Ddaani nnyina okujjanjaba osobola okujjanjaba bazadde bo. Osobola okubalabirira. Bwe ntyo ne mba nga nsobodde okutuuka. Taata osiibye otya eyo munnange? Nsanyuse nnyo okubalaba. Yesebo. Nebaza ekisa kya Katonda. Amiina. Kyantaddeko okufuna omukisa. N'abakulembera n'abatuusa mu maka gange Nje taata. oba mu maka gaffe. Kisa. Era ebigambo ebyolabye byankabiza dda. ebiwandiikiddwako nfunzizza. Ddala kituufu. Singa gakulukuse nga gali mu kyenyi singa nsiimula. Ogasiimula ne gavaamu ne gakala. Galemeramu. Tegawona. Akulukutiramu. Kiringa kati ffe abafuna ebizibu bya laavu. Owulira ng'omutima gukuluma ne gukuluma n'ogamba singa wakirimira empeke ne gukola ki? Akatalekeka mbalamusizza nnyo ng'abazze waka. Naye ebbanga lyonna eby'obulamu bwange si byangu. Bwe nafunira mukyalo oyo n'abaana be twakazaala bali mu 12 maziga gali munda, so naye mu maaso gennyini ag'omukyenyi tukaaba ne tusiimula buyinike. Taata kati owulira otya bangambye zino ennaku obadde tosobola na kuva mu nnyumba? Mbadde mu wiiki nnamba. Naye nga ne bw'oba oleese entambula nga tosobola kunkwatako wakiroga nti nsaba nsigalewo obulamu buwummuliraawo. Olw'ensonga nti mba siraba nti munnyamba ate mba ndaba nga mwagala kunzitira awo neebase nti bwe naabeerwa mpone. Naye ndeebaza Katonda bwe nafunye obujjanjabi Ddaani bwe yaweerezza. Aweerezza eddagala mumbwa biki n'osiiga n'onywa. N'ensiiga ne kisimbula. Kyabadde kisimbye wa taata? Kitandikira wala. Ntegeerayo. Ntegeera. Kitandikira mmisibwa. Ekitandikira wansi. Bwe njogera wansi mu Luganda sigamba mmanga naye wansi mu gonza olulimi emisibo ne gizimba, omugongo ne gulwala, embirizi ne zirwala, ebisimba ekifuba ne bisimba. Okutegeera n'okumanya mu birowoozo bikoma okusinziira ku byemanyi bijja bitambulawo ne mpulira okwennyamira. Obuyinike bungi mu bigambo ebingi. Omukyala endwala gy'alwaddemu
n'ebyategebwa byogerwako nga ebyogerwa bitunuddwa nga bireeta obuyinike. Mu bufunze ndi musajja mukozi wa mirimu, naye bwe nfuna omulimu ogwa ssente ng'embeera ezo zijja, ng'emirimu giyimirira. Bwe mba nsobodde okugumala byenkoledde bafuna ebizibu, ate nze ne mbasaasira. Kiba kitegeeza mu kubasaasira mwenfuna obulumi kubanga tebajja kunsasula. Kino kigambo kya nnaku. Mu byonna byenkola oba bulumi, singa nnunze nti nzirunzeeko emirundi mingi tezirama. Waliwo omwami omu aliko wano, bwe mba nga nnimba ddala mutu wayinza ogaa ti nnimba kubanga mulyanwa wange bulungi oyo omwami atudde awo. Nzirunda ente, nengula ebidduka, nennunda embizzi, nennunda enkoko, byonna nenteekamu amagezi n'essente. Ng'omuntu anoonya okubaawo. Ndaba siri mulwadde wa bwongo, bamunafu wa bwongo. Nkola nnyo. Emyezi 2-3 nga sikyabirabawo. Emyezi 2-3 sikyabirabawo. By'otaddemu ssente zonna. Kuba ekyokulabiko naleeta ppiki oyo mulyanwa wange agimanyi. Igo kabi njijja ettoolo. Kitalo nnyo, maziga ga munda. Ppiki negera mukyali mutwala. Olulabyewo ppiki guli mutwala 2 nga sinzibe. Ne kaadi saagibawa. Nalowooza obbalumba nga baazimu balinga bali mu myambe mu kizibu. Ekyo nenkita kubanga mmanyi ebijja bibaawo. Ente zifudde tebansasula. Embizi zifudde, kino kyonoonese, kwate ppiki ye n'abeerawo etya. W'olabira nti oli taata ow'obwongo, bizibu bye biriwo naye okutegerako kwanjawulo. Teekako kino nti obulamu bwange buli mu mukono gwa Katonda. Nsobola okuwaayirizibwa, nsobola okukozesebwa oba engeri zitali zimu ezinnumbagana mu bulamu bwange nga zisobola okusazisaawo abantu banzite wangi, banzite oba okutunda ebyange, nembeerwa bubeerwa Katonda nensobola okuba ng'oliwo nakuteekako ekintu ng'engeri gy'akyogeddemu oli ayinza n'okuleeta ejjinja nakkuba. Bwe kigenda tuyinza okuyumba, tuyinza okulwana, tuyinza okukola ki, embeera ezijja ne zikwata obwongo n'oyita ku kkuba erigenda ewuwo. Oba n'ogaa nti kansalewo ndi omusota guno. Ng'ate tebagulya. Nkitegeera. Naye mpa abaana nerabika ewooma. Naye nga n'enkoko ogiraba waliwo eri n'otagirya. Nkitegeera bulungi. Bw'omala okulya ku mpaaba n'ogamba n'obadde sifudde ye yaaki. Ebintu by'engeri ngeri bigazi mu bulamu bw'omuntu. Naye neebaza Katonda wensibyewo naye nga kisa. Singa si kisa, singa siriiwo. Ogeza tulaba enju egimwesula, singa ogiyingidde munda oga nti ono si muzimbi. Emiti mivundu, erimabega empewo bwejja ya bisenge biwerako, naye nkozesa ddiiro, sitingi lumu ne dayiningi. Sitingi ne dayiningi n'ebiri ebisenge bya tebisulwamu. Era n'ono bwe yazzibwamu aliddemu ddiiro nti enkuba eyinza okujja. Bwejja oba tolina bw'ogenda kwebaka. Tebagenda kwebakayo. Bibaamu bisena bisinisi. Era omuntu anyumirwa kubusekozesa okumukumu abo n'ayitayo eri emmanju. Ajaga nti nedda ono si muzimbi. Okujja nga mbalaze byenkozesa. Olwo bansisa ekiba neewuunyiza. Bagabaga emajeemulukufu. Nkitegeera. Nesobola gasiimuula. Naye tutuukuba omuziro butagalaga mu maaso. Kuba n'abalubu bagamba ani amukubye, kati ani amuvumye, kati ate akaabidde. Limuzeeyo oliraba nedda. Taata ebigambo byonno biruma, bimpulira binnuma. Nti olw'ekisa kye n'olw'omukisa gw'olwaleero wandizuuka ekitambaala ekisangula agali munda. Naye kakozeyo ebiwundu gasobola okusiimuuka, ebiwundu ne bisigalayo. Kale nno ebiwundu biveemu, enkovu zo zibeeyo kiggwe. Ndimanyi nti ezenkovu z'omunda ezaaleetebwa ekizibu kiri naye nga wakiri onyumyako nnyumye nga zigenze. Kubanga ffenna tubaddewo. Nyina muzeeyi nga nkunyumizaamu akatono ze banzaalako baali Bugonzaawo. Tumanyi oba owulirawo.
naye twakulira mu mbeera mbi. Naye olwaleero neebaza Katonda nti nsobola okwegulira kiro y'ennyama, nsobola okwegulira akagato. Naye nnyina abaana be twakula nabo embeera ekyafu ekyagaanye. Era olunaku olwo bwe yankyalira ewaka twakaaba ne mugamba naaka. Gwe ennaku eyo n'agivaamu ddi, waakiri ennaku esaana ng'onyumyako nnyumye naye ng'ekoze eki? nga bengambye okumya ku biwundu ebiri Kati munda kyekyanti nga eyo waliyo example nkovu. gye nkuleetedde Weewaawo. nti nsaba olunaku lutuuke nga by'onyumyako nkovu tunyumya bunyumya kuba buli omu alina gyenvudde we naye nga waakiri essanyu likoze eki? Ng'essanyu lizze. Nsaba okubuuza ku Namakula Sarah wonna w'oli mwebale kulaba kooti y'amaka. Nalule Rashida mwebale kulaba kooti y'amaka. Thuraiya mwebale kulaba ko Businje Mariam mwebale kubeerako. Sulaina Muhammadi mwebale kubeerako. Nansubuga Fadhira mwebale kubeerako. Nkinzi Sumaya mwebale kuwuliriza. Nembuuza ku Sulaina Muhammadi assalamu alaikum. Nembuuza ku Jessica Namuyomba mwebale kulaba programu zaffe zonna ku YouTube. Katalemwa Hajjara mwebale kulaba. Irene Nakigozi nkubuuzaako mukwano. Madaala Kenneth mwebale kubeerako. Nakibinge Ruthi mwebale kubeerako. Siya the Hustler Nabukalu mwebale kuwuliriza mwebale kubeerako Nabukalu. Harriet Ruth Musana, Nalweyiso Alice, Sharifa Chiyimba, Lucky the Best, Jalia Bobby Holiki, Maris Yugi mwebale kubeerako. Sherry mwebale kuyamba. Rita Nansamba, Peaceful K Namutina mwebale kuwuliriza kooti y'amaka era mwebale kutuyambangako. Nakitende Hindu mwebale kuwuliriza. Kenge Sarah Kalule, Nantongo Halima, Nakato Amina, Akakyotala Kamulongo mwebale kubeerako. Nakakande Esther Bushira, nembuza ku Maipi Pros N wonna w'oli, Nakamanya Jalia wonna w'oli. Maipi nga bulijjo webale kuwuliriza kooti y'amaka webale kubeerako. Star FM ye radio gy'owuliriza programu kooti y'amaka. Nebaza abantu mwenna abasubscribinga, abatwagala, abatambula naffe, abatava ku programu yaffe mwebale kwerekereza. Bwekityo famire eno nsasaba basaba mikwano gyange n'okwewombeeka kwonna nti nze ekyokukolera olujja luno nkimanyi era kyobula nasitusempulire maanyi kyagali wano. Nkimanyi ekyokukola naye obuzibu kyetaagisa ssente. Bwe munannyambako nga bwe muze muyamba abalala mujja kuba mutuzadde, mujja kuba muzadde taata, mujja kuba muzadde maama. Taata nga omulungi njagala nkuleka ogenda owummula engeri gy'oli mulwadde. Abantu abo abatulaba be bantu abatusondera ssente. Nze bwe mba nnyamba sikwata mu nsawo yange wabula bwe basonda ne tuzifuna ekyokukola mba nkikola ki? Mba nkimanyi. Nsaba obalaajanire obagambe nga bakkiriza banno bannaddiini banno obasabe bakusobolera okutaasiza olujja lwo luno ng'okyali mugumu ng'okyasobola oddulwanirira. Oye taata. Abalungi abaagalwa, abantu ba Katonda, ebikukusa amaziga gano ne bireeta ebiwundu munda mu ddakiika entono nnyo zino tebitottolekeka. Kimu kye mbanyuddemu nti emirimu gye nkola gy'emirimu egyandiraze nti gyandinsondedde ssente abantu obutandabamu bulagajjavu na bunafu. Naye nnemererwa olw'obulumbaganyi obw'omubi. Kye njogeddewo nti bwe nkola obulunzi, bwe nkola obulimi, bwe nkola obuzimbi, mbaddeko ettoolo n'enkola byengula byonna nebifa ttuggi. Era ebinsobozesa akasente ke kandisobozesezza omuntu okubaako embeera zavvuunuka. Naye kaakano njeregebwa bujeregebwa byenkola nziteeka mu bamalaaya, nziteeka mu balaguzi, nzikozesa ntya? Kubanga ebyo by'ebintu ebimalawo ssente z'abaami. Zibulira wa? N'okola ki? N'okunywa bwe mba nzifunye mba ngabbiddwa. So ng'ate embeera si bbiddwa. Naye ng'amakubo gaazo gatambulidde mu kutali kumanya kwange. Nkiddamu okutali kumanya kwange.
okutali kutegeera kwange. Taata awo ng'alambululamu kamulambululiremu awo katono kyategeeza kankiwe example tulina ensonga lwaki tulina ebbaluwa ey'ekyama kyategeeza nti okutali kumanya kwe nga bw'atugambye nti oyinza okulekawo enkoko ate n'ogoba mpa abaana nogaane kandi empa abaana eri yennungi nga bw'onaayita ku kkubo lino erigenda ewaka ate n'okonkona ewa mulirwana azino oyinza okuba n'ekifu ku maaso kijja ne kikwambala ne kijjawo okutegeera kwo kyo ne kibeera mu action ne kikola bye kyagala byonna. Tugende mu maaso taata. Ab'emikwano mu mirimu gye ngezezaako okukola ekimu ku nju muno mwensogwe bwe nagula wano nagulyamu ebibaati ebikadde ku nju eno ne mbiteeka ku nju eyo naye buli muti gwe nteekayo nakati waliyoko emipya egiriyo naye mu myezi nga giigyo nga bivunzevunze soogera kujulisa kubanga abaliwo batuuka balabamu emipya balabamu emikadde byonna bikutusekutuse ebibaati byonna bisinisebwa ebiti so nga ate ebbaati ligula ssente nnyingi omuzingi olunaku asobola okukola emitwalo 2 eryo libeera bbaati emitwalo 2 n'ekitundu eryo libeera bbaati naye ndi mu myaka 40 bibambuka ekituuka abantu kubanga basula mu ddiiro nga nemereddwa ng'olemereddwa okufuna emitwalo egy'ebiri n'ebirala egizirekera abaana ate nga ziteekwa okuba nga nandizibaze buli lunaku naye wendi bwe nnambulwako ne bwa mukyala tayinza kugamba ozirya buli ozigaba bugabi ziragawa ne bwe tuzekwatirako kyakulabirako kikyo kyeŋŋambye okuleeta piki ng'eri mu bukadde 2 n'ekitundu neetundibwa emitwalo 25 twali ku bbanja bwali buzibu bwa kikaaki obwo bwe bulumbaganyi obutuukawo ne bukusazisaawo mu mbeera etali ya bulijjo bwa kizikiza kubanga ag'omwoyo omutima tegusobola kumulisa mu kizikiza n'ag'omubiri tegasobola kulaba mu kizikiza kati nkiyita kiseera kizibu kyakutambulira mu kizikiza kyetaagisa okubeerwa okufuna omusana okuva mu kizikiza awo weetaaga okubeerwa olwo eba ttaala eba esabibwa omuntu okubeera obulungi n'atambula ng'alaba wawaavu obanga ategeera wawaava ne wawaalaga. Kitegedde bulungi taata. Oli ku Star TV, oli ku program Kooti y'Amaka, omulongo Babirye Sarah gemanya gange. Nyongera okubuuzaako ku buli muntu yenna atoola kyatodde n'atuwa ku buyambi. Buli muntu yenna abalaba programu zaffe Kooti y'Amaka, abantu mwenna tuwongera okubasaba okusubscribinga. Banaye mbajjukiza bw'oba osubscribinga omulundi gumu. Abantu mugamba temukyafuna notifications then kitegeeza mwayongera ne munyiga ku subscribe ne mwejjayo okusubscribinga onyigamu omulundi gumu n'oba ng'omaze okweyungako era kyonna ekiba kijja mu Kooti y'Amaka oba oyina okukifunako era oba oyina okukiraba era kiba kituuka butuusi w'oli. Ayebazibwe Lydia mwebale kulaba, Batamuliza Sheira mwebale kulaba, Shakira Nassa n'Abagereka Mole, Shanita Testimony netweyanza Norini n'Abayinda mwebale kulaba, Pavin webale kulaba Pavin, Anabagala Belinda, Morini Nasseje, Blessed Girl Kathe mwebale kulaba, Kevin Faith mwebale kulaba, Nakazibwe Rosette, Hanifa Abubeka Namutebi, Nakawesi Denisi, twebaza ku Nakayanja Viola, Brenda Nakitende, Senyonjo Sandra, Nanyonga Suzy Pretty, Esther Kamoga, Agatha Tumuhayire, netwebaza ku buli muntu yenna asubscribinga alaba Kooti y'Amaka ate natuwa obuyambi. Muhammad 2121 webale kubeerako, Lile Raise Tifa webale kubeerako, Namatovu Hanifa, Vicky Me webale kubeerako, Haliyat OM webale kubeerako, Fami Abdalazik webale kubeerako, Nakalyango Hasfa Ashula, Mirembe Dora, Kawesi Rachel, Gift Shabani, Sisi Hirzi, Ann Bankazi, Bagaga Rebecca, Nalubega Agnesi, Namazi Aisha, Basalirwa Brandoni Wange, Lesbian webale kubeerako, Maria Nsimbi wa Mami Sarah, Shanita Hashmuran, Mebo Chibuka, Muhammad Hajala, Winnie Joy, Nesembyawe Majidu Nsereko, mwebale kulaba Kooti y'Amaka. Bangambye ekiwala kyange ekyo ekize kinyumiriza ne kingamba nti kirwadde
abali wano ku seeti si be bokka abaana abali mu nnyumba, mulimu abaana bangi. Mulimu omwana omu yafumbirwa ku kyalo ekimu ekiriraanye wano, angambye alina ekintu ekimukozesa, angambye ekiro katono kimutta oba kyategedde nti ngenda kujja, anyumiriza. Ne mugamba tofaayo lwakuba ye amaziga gamuli kumpi. Ne mugamba tofaayo, bwe tunaba tujjanjaba byonna tujja kuba nga tubigattamu. Nsaba omuzindaalo guno tugwe maama tumalirize nga maama okubira omulanga abantu okucontribute okuyambako okusonderako ka ssente ate n'okulaba nti nno obuyambi bubeerawo. Bannange abooluganda, ab'emikwano, nsaba buyambi taasibwa obulumi bwe nnina n'amaka gange n'abaana bange n'abazzukulu, kubanga n'abazzukulu gye bali kiri ekyo kibatugumbula, tekibalesse bannange abooluganda. Ate nga sirina bwendi nga bwe mulaba amaka gange gano. Nakoma si mwaka gumu nga kimbonyaabonya, wabula yakinkola okuva mu buto bwange nga nkyalina mu myaka 6 omukyalo oyo gwe muwulira. Sorry mukwano. Tugende maaso. N'ayagala mbonereze. Yandibonereza nze n'atabonereza mu baana bange. Ye gwe yandibadde akubonereza ki? Yandibadde abonyaabonya mujjawo. Kyovula tugenda nnyo mu mayumba g'abantu nga kase ziri kubajja n'abajja naye n'enda yonna n'etambuliramu. Kati nze nanti yandibadde antulugunya nti kubanga ndi mwana wa kitange. Kubanga taata yaddira ekitundu n'akimpa, naye ekitundu kye kinzisa abooluganda. Naye ng'omukyala yansangamu. Ne maama wange ye yamutta. N'agamba asigadde nze nzekka, naye nze nkyamulemye. Olw'ekisa kya Katonda naye ng'era ndi bubi kubanga ne kakati ku ssaawa zino binkozesa nga bwe byagala. Ne ku kiseera kino wendi bwe byategedde nti mulongo ajja, eggulo nasiibye enjavula bwavuzi bwe nayingidde mu nju. Era nagambye munnange gwendi naye ne mugana naye ennaku gye nnyina n'ebigere binnemye okunaaba. N'enjavula bwavuzi okutuuka we neebaka n'ekitanda nakivaako nsula wansi nsobole okuba nga njavula ne ŋŋenda kutuuka woli. Sisobola bwe kiba kyaze sisobola kulinnya, mba sisobola kutuuka wali wadde olunaku n'olumu mu magulu muno nga kyatabuse. Ku kiseera kino mulaba omubiri mulamu naye nga nabaawo naggwayo dda bannange. Nyina n'ekigambo kye nakozesezza olunaku lw'eggulo ne ŋŋamba abantu nti nze nava ndowooza nasigaza kulabika nti mulaba abantu abasinga ne baseka. Naye baasese. Oba weewulira ng'olinga atakyali ku nsi. Oba weewulira ng'olinga atakyali ku nsi, oba weewulira ng'amaanyi temuli, owulira obulamu temuli. Kubanga nze ŋŋenda mu basawo, baddokita ne banteeka mu byuma byabwe, ne baŋŋaana emyaka gyakusalako dda. Naye oli awo weesiriwaza bwesiriwaza. Oli musiru wange eri kituve ne mu maaso. Wazze wano kutumalira biseera byaffe. N'envumaganwa buli kimu. Bannaye naalojja ki kubanga nze mbagaana eddwaliro ekkulu ery'e Masaka baŋŋaana wenzirayo bayinza okunkuba obutwa n'enfa. Oli ku Star TV program kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange bataata bamaama basenga bajjajja bakojja baganda bange ne bannyinaze nsaba munyambeko nnyo kyonna kye muyinawo munyambe nze ekyokola nkimanyi naye engeri ya kukifunamu ngeri ya kufunamu buyambi yokka yenzibu alina ky'onaaba ofunye ojja kuba otuweereza ku 0776 10 11 15 0776 10 11 15 ne 0752 10 11 13. Dani, olina simu olina mobile money? Ekale nayo gitusomere. Bwe bakuweereza omanyi okuwandiika? Ojja kumpandiikira amannya gonna ngaagala. Nja kuŋŋaanya kye nnaba nkuŋŋaanyiza. Naawe ky'onaaba okuŋŋaanyiza. Tulyoke tutandika obujjanjabi. Ennamba yange sooka nga tonaba bbawa nnamba yo. Nebaza pulogulaamu ekkooti y'amaka. Mwebale kutubeererawo. Mwebale kutuyamba. Bannaye tubeebaza olw'omutima omulungi. Ne twebaza maama mulongo asobodde okusituka n'ajja e Masaka kubanga olugendo lunene ate wala waliyo ebinnya.
embeera gye tuyitamu tuli eno naye embeera gye tulimu si nnungi twalwala dda embeera gye tuyitamu si nnungi tuli mu kukaaba naye n'obeera nga mu nsi okulirira abantu okulirira bwereere oli mu bulumi naye otambula ng'oli musibe ng'olinga olaba gy'olaga naye ng'otambula nga kiwuduwudu obanga gubasazeeko omutwe naye ng'ate olaba gy'olaga ne tusaba ekkooti y'amaka etuyambe tusobole okubeera obulungi tuye obuyambi tusobole okujjanjaba maama naffe natwejjanye tuli balwadde naye tujja kubeebaza tujja kubeebaliza ddala ennamba yange y'essimu eri 0751 85 185 bagiddemu 0751 85 185 ey'emutyeeri eri 85 ey'emutyeeri eri 07 85 mukaaga 0 emirundi 2 8 ereeta Sega wa Ddaani zombi bbiri zeeta Sega wa Ddaani zonna zireeta Sega wa Ddaani kale Ddaani kale maama tugenda kubasiibulira wano mikwano gyaffe abalungi abalwadde abasigadde mu nnyumba tekiina mutawaana bwe tunaba tujjanjaba olujja bonna tujja kubatwalira mu taata munnange okkirize nkusiibule nze neeyongereyo bannange abalungi n'abawuliza kkooti y'amaka eno ebigambo bye nkozesezza mbiyisizza mu bufunze naye nga gandi munda gankulukuta bigendo bireeto bannange abalungi tuba tugenda maama mulongo ye mukwana saala babiri ye maama nsooka okukyebaliza Katonda nate nze rediyo yange yaggwerangamu nnyo amanda mu nnimiro n'okugyetikka nga naye munange rediyo tekyatuuka mu kyalo nga ngyetikka nze okukyaza pulezidenti nga wano bwazze kino kyendabye wano tekimanyi ba pulezidenti nokwati bana ba Amerika nze ku lwange kululo pulezidenti watuuse kubanga nabo mu Amerika teri gwenyinza kufunamu buyambi siyinza kubeerwa naye maama mulongo Saala n'abaami abeetyo abakola omulimu ogubudaabuda abantu abadde ow'okufa mu lunaku olumu leera waakiri tunaazibya naafa enkeera aba alina kaalidde aba alina kaanywedde nekayogeddeko kati ku ssaawa eno mpulya mbudaabudiddwa era njogera ndi mulamu era njogera ndissa ne banaayigaayigana nga nzize mu nju naye ndabiseeko bulungi ebweru olw'okubalabako oluvannyuma lwa wiiki namba ng'oli munda eyo n'abalungi abaagalwa abawuliza pulogulaamu eno nandisabibwa nti essaala zammwe n'omulimu guno engeri gye gutambuzibwamu mugusabirenga guberenga nga guwangaalawo n'obulamu nga bwe buli baliko wano olw'enkya wammwe oba wowo okubeerwa weekuli okuva eri Mukama Katonda bannange abalungi abaagalwa Mukama boonye omukisa bannange dandisooka okwateko ku taata omuzeeyo mu nnyumba nkwateko atambule mukwatire entebe ye eddeyo mu nnyumba mu kaseera kano nsaba okweyanza ettu maama Ddaani lyampadde neeyanza nnyo neeyanze zino twazize ennaka zembobya Ddaani mpawu bazikwata ddi zino kwata kire essaawa nga 9 oba 10 mpawu ezo mpawu ne mugenda ku kiswa ani yazikutte tabanyi wange jangu yakutte enswa ekiswa kiri ludda bannange ate waliyo ensiko eri oba ku busozi bumeka bannange neeyanziza tufuneyo akaveera akasero tusobole okukaleka kasero kewaka munnaye kaba kawaka muleke bangambye alina ensonyi mpitirivu neeyanziza nnyo neeyanzeege nsaba okweyanza abaana abampadde ekirabo kino ekyenswa mbadde ndudde okuziraba neeyanziza nnyo olujja luno nsaba abawuliriza abange abalungi nyambeko tujjanjabe olujja luno sigenda kusukako wano olunaku olwaleero mukkirize mbasiibulire wano
omulongo babiri Sarah gemanya gange. Program Kooti y'amaka buli lwakutaano ku ssaawa 4 ez'ekiro ku Star TV, eddibwamu buli lwa Sande ku ssaawa 6 ez'omutuntu ku Star TV, n'eragibwa ku YouTube buli lunaku okuva ku ssaawa 7 paka ssaawa 9, era nga yonna gy'osinziira okutulaba n'okutuyambako oweereza ku 0776 10 11 15. Mubadde balabi balungi ab'ekkooti y'amaka, bwentyo bwe nsibudde okuva mu buddo Kinone. Mubeere bulungi. Assalamu alaikum.